John Bosco Mayanja atemera mu gy'obukulu 25 nga mutuuze w'ekisoga mu kisoga Ntenjeru Town Council mu district y'e Mukono ateberezebwa okutta yali muganzi we Bridget Arikiriza eyali ow'emyaka 22 ng'ono yali asoma amateeka ku ssettendekero wa UCU e Mukono era ng'ono yali mwaka gwa 4. Omuwaabi wa gavumenti Basajja Balaba Siratwa ategeezezza kkooti ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso bw'atyo ng'asabibwa mu ngeri y'akadde. Bw'atyo omulamuzi wa kkooti ente Mukono Joy Kebirungi asinzidde wano okuzzaayo Mayanja ku alimanda okutuuka ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogujja ogw'omusanvu. Omusanvu gwongezeddwayo ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omusanvu ssaawa 3. Kigambibwa nti Mayanja ne banne bakyaliira ku nsiko ng'ettemu lino baalikola ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'okuna omwaka 2026 ku luguudo oluva e Mukono okudda e Katosi ku kyalo Luwere mu ggombolola y'e Nakisunga mu disitulikiti y'e Mukono. Masi ND ng'ono mukwano gw'omugenzi ategeezezanga mukwano gwe bwe yali afunyeemu obutakkaanya ne muganzi we amanyiddwa nga Mayanja era bw'atyo n'amuyita bagende batereze ensonga zaabwe kyokka kireddemu okuwulira kwe kuba nti afudde era onaasaba obwenkanya bulabibwe mu nsonga eno. Omugenzi yagambako ku bamu ku mikwano gye n'abagamba nga we baali baayawukana n'ateeberezebwa okubanga yamutta. Baali baayawukana wiikisi ziizo emabega era n'okutuuka ku lunaku lwe yafiira baali bazzeewo enkolagana yaabwe. Kiteeberezebwa nti baali bazzeewo relationship yaabwe naye nga wiikisi ez'emabegako baali baayawukanamuko lwa nsonga ezitali zimu na zimu. Isaiah Arinda nga mwannyina w'omugenzi agamba nti mwannyina yamusanga n'ebiwundu ku mutwe bokye bagamba nti byandibanga byamutuusibwako Mayanja kubanga baali bafunyemu obutakkaanya ne yeebaza poliisi okukola okunoonyereza okumala era n'ategeeza nti balina essuubi nga famire y'omugenzi nti baakufuna obwenkanya. Kulinda katusuubire bajja kuba balina bye bafunye era bisingawo nga binumiriza ateeberezebwa kuba yata our sister